ekyali ekigendererwa ky'okuggula ensalo kyali bukulembeze bwa disitulikiti obukulemberwa Reverend Peter Bakaluba Mukasa ajje atuukirire obwannannyini bw'ettaka eryo Bwakabaka atereeze obusenze bwe. Obusenze bwe bwalina okuba nti bulina ebifo bye bulina okusigaza nga bisalibwako bulungi mu kukkaanya. Mwalimu ebifo eby'enkizo eby'ennono ebitasoboka kuba nti bigenda kusabwa mu disitulikiti. Kuba mukimanyi bulungi nti ettaka eryo lya mbuga y'eggombolola y'ekawuga Tubeena. N'olw'ensonga eyo naddala ekifo eky'oluggya lw'embuga eyo awali emiti eyo era kyekifo ekireese embetezi nti kirina okusigala nga luggya lwa mbuga eyo. Ssaabasajja ne waba ayagadde oba asiimye ng'alina emikolo gy'agenda okukola ku mbuga eyo lwe luggya lweyeyambisa luggya lwa mbuga ye. Naye twewuunyiza nnyo kyamaani waffe Peter Bakaluba Mukasa eyeeyama mu maaso ga Katikkiro nga Katikkiro ali mu ssaza ly'Ekyaggwe alambula abantu b'emmwanyi abalimi b'emmwanyi mu Kyaggwe mmwanyi terimba nga tuli mu ggombolola ya Ssaabaddu Entenjero. Yayogera mu maaso ge ne yeeyama ebintu byonna ebya Buganda disitulikiti byebadde ekozesa agenda kubizza. Mukimanyi bulungi njala kubajjukizaako nti emabegako omwaka gumu n'ekitundu ebiri omukulembeze yaliwo omukulu Andrew Ssenyonga yakomyawo ebintu bino. Kyamaanyi Peter Bakaluba Mukasa bwe yajja mu bukulembeze n'alaga nti Ssenyonga ebintu byakomyawo alina emitendera gyeyawuka era ne yeeyama agenda kuddayo mu kanso atereeze emitendera egyo ebintu ebyo abizze mu bulambulukufu. Twewuunya nti mu lukiiko olwo mu kifo ky'okutembulinga ebiteeso ebitereeza munne yagamba nti yakikola mu nsobi yatembulinze bintu byakulagaze mbuyita na bunyazi okukozesa olukujjukujju kubanga toyinza kuŋŋamba ogambye ogeyagala kutereeza busenze. Tonnaba kutereeza busenze, oyisizza ebiteeso ozimbe ebitebe kubanga ebiteeso byabadde bisatu okutwala oluggya lwa Kabaka mu lukujjukujju kubanga bw'oyisa ebiteeso nti ogenda kukolawo paakingi ku luggya lwa Kabaka nga tulina nalukusa tunakutereeza busenze ate oluggya olwo telugabwako busenze bwonna n'okiyisa mu kanso era n'okola omulimu munene nnyo ng'okozesa ono kansala muwummuza muyise ebiteeso ebyo. Ffe ng'essaza ly'Ekyaggwe tukivumira ne tukivumira yonna. N'oyisa ekiteeso ozimbe ennyumba ya RDC nga waliwo ennyumba enkadde eziriwo. Ekitebe kya disitulikiti kikyalina emyaliro egigendako. Ozimba oyisa ekiteeso ozimbe n'obwannannyini tonnaba kutereeza busenze etyo tulaba nti lukujjukujju lwa kunyaga ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. N'oyisa ekiteeso ozimbe ennyumba ya IDD ku ttaka lya Kabaka ly'otanaba kutereezaako busenze etyo kitaba lukujjukujju lwa kunyaga ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. N'olw'ensonga eyo njagala kuddamu kubuulirira muganda wange emabegako eyo nalinga mugamba byokola twali tetuti kusuubiramu kubanga ekyamazima nze eddoboozi ligamba nti oli mwana w'amaanyi era nze ngamba weyita omwana w'amaanyi kubanga ebikolwa byo tebituukana n'ekyo kikuvaamu. Amadisitulikiti gonna njalalabawo ekyokulabirako disitulikiti y'ewuliko disitulikiti nto nnyo. Abakulembeze baana bavubuka bato nnyo basazeewo n'okusalawo okuzaayo embuga ya Ssaabasajja Kabaka era ne bayisa ebiteeso n'ettaka batandise olisasula bafune ettaka bazimbe ebizimbe byabwe ku ttaka eryabwe kubanga obusobozi babulina balina ssente. Obwakabaka babuzibikira buli kimu ekivaamu ssente bave ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka abeebuyibwe Ssaabasajja asobole okwegazaanya ku mbuga ye. Neebuuza muganda wange Bakaluba lwaki tayigira kwabo ku muliraano gwe gwennyini omwana omuto Kyamaani Kabanda basobola obulungi okujja embuga ne batereeza obusenze bwabwe eri ekyalo kyabwe. Minisita omugwezi wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki n'akola omukolo ogw'etteeka ogwasombola bonna mukono yenna Munnakyaggwe n'abakwasa ekyapa mu mukwano mu kutegeeragana. Naye n'alimba kanso nti mukono central government
wezimba kati embuga yaayo nti ekyapa ekiri ekibawa obulimba obwonyusana nga mugenda mulimba abantu nti mujja kulwanirira oloonya obululu nti ojja kulwanirira ebintu bya Kabaka fe tetujja kubeerawo tusirike busirisi enkera w'olunaku ng'ogamba nti waliwo okulwanagana nedda Ssaabasajja Kabaka waba yatukwasa obuvunaanyizibwa okumukulemberako ebitundu bye n'ebyobugagga bituteeka obirabirira tebijja kubbibwa tutunde butunuzi nsaba bannakyaggwe ekibba ettaka kino ekikudde mu ggwanga lyaffe tuveeyo twerwaneko tulwanyise ekibba ttaka naddala abantu beegunyiridde okulowooza nti ettaka lya Ssaabasajja eryanga okubba kituluma nnyo bannakyaggwe abaana bakulidde mu Kyaggwe bana enzaalo eryamuno betumanyi ababadde mu kukulembeza ebbanga lyonna balabalaba Bwakabaka ebuvunyawo busebwa ate ne badda mu buyinza ne tukuba mu ngalo ne tukuba n'engoma ng'omu ku baakuba engoma kubanga Bakaluba mumanyi alina obutuuze waffe ekisonga wonna wonna abadde naye ne ku bishop awo mbaddewo nga Bakaluba ali mu kirasi zaakulu naye nga mulaba reverend naye byakoze tebitusanyusizza kubanga ekisanyusa kyetaaga n'oyogera nti kusanyusa tuli banakuba ku bannakyaggwe tuluddewo okuvaayo ku nsonga eno tubadde tulyetegereza paka yetuvudde kubanga omukulu mu kanseri yalaga nti waliwo okutegeeragana nga alimbalimba bakansalazi nti waliwo okutegeeragana Obwakabaka ne disitulikiti mweri ebiteeso ebyayisibwa njagala kubategeeza bakulembeze bannaffe bakansalazi bano ne bakozesanga tuulu oli okutuukiriza ebigenderwayo majja ne mutusaba obululu era abaana abali abo bangi batuukiranga muzeeyi njogereraako ne mugamba siri munnabyabufuzi naye oba olina ekirungi kyokoledde Obwakabaka nja kukwebaza mu lujjudde kyekijja kukuma kuwe. Bwe twajja mu district council ya Mukono twasanga nga ofiisi ya IGG ne RDC baasaba baweebwe ku ttaka lyaffe ng'aba district ng'aba gavumenti basobole okudevelopinga offices zaabwe n'okuzirongoosa bave mu bupangisa. Era district y'e Mukono yatuula nabo ne tutunuulira obwetaavu bwabwe ne tulaba nga tulina ekyapa ekikyagenda mu maaso kya myaka 23 n'27 ne tukkiriziganya tubaweeko puloti awo wennyini awali ofiisi za RDC za fuuti 10 ku 10 eya RDC ne fuuti 10 ku 10 ey'ofiisi ya IGG basobole okudevelopinga ekifo ekyo ate nga tulina n'okutya nti eriyo abajja ne beewaŋŋamya ku ttaka eryo ne balikubamu puloti endala kati ne tulowooza ne bajja tuyamba okusekiwalinga ettaka eryo n'okulidevelopinga. Ffe kye twakoze nga district council kwe kubawa minute resolution ebakkiriza ku ttaka lyaffe lye tulinako obuyinza era ne tubategeeza nti landiroodi waffe omukulu ye Kabaka wa Buganda. Mugende mu land board Emmengo mweyanjule babawe emitendera gyonna gye mulina okuyitamu musasule emisolo n'emitendera egyetaagisa n'oluvannyuma babawe ebbaluwa ebakkiriza okudda okudevelopinga ekifo ekyo. Bwe muba mukituuseeko olwo naffe ate tulyoke tubakkiririze ddala okutandika okukozesa ekifo ekyo. Era twakkaanya n'aba Buganda Land Board nti omuntu yenna gwe tubanga tusembye ku ttaka lino tumulagiranga okugenda Emmengo okutereeza obusenze bwe. Kyova olaba nti aba Magistrates Court bwe twakola aba High Court baabo bamaliriza era babawa obusenze ne bagenda Emmengo era n'ofiisi ya RDC n'ofiisi ya IGG bali mu kkowe n'obuufu bwe bumu okutambulira mu kkubo eryo eggolokofu bagende basabe obutuuze balongoose obusenze bwabwe n'oluvannyuma basooke batandika okukulaakulana. Era kyova olaba nti twali tetubakkiriza genda maaso nga tetubawadde ebbaluwa eyo ebasemba era ebanjula Emmengo.